Maaso n'okulondoola emboozi eya Francis Kabuye. Ono yatwala ebbanga eriwerako ne mukyala we nga bakuŋŋaanya obugagga wabula ate Babbuloka abafere bakanywa musaayi. Obugagga buno bwonna baabwezza mu bbanga eritawera yadde na ssabbiiti emu. Katwongere nate okugoberera emboozi ye atukakasa nti abantu bano balina katambala ke bakubikka ku maaso. Emyaka egy'obuvubuka bwe gyonna Francis Kabuye n'omukyala baagimala bapatikana okubeera obulungi era maama w'abaana bwe yafiira nga wamma balina kye beekoledde. Mu bbanga eritaweza na wiiki Kabuye bye bakoledde emyaka yasazeewo okubigabulira Babbuloka abafere nga yeekwasa eddogo alaba Salt TV essaawa eno ddala kyakuyiga kiggwe ky'oyize mu mboozi eno. Naye nga bwe nkugambye nti liri ddiba ddogo nga bo baakufeza edda wawedde edda naye nga sisobola nadde okugaana okutuula mu mmotoka wabaawo eddogo lye baba kutaddemu force ekusika. Kabuye ebya force tusooke tubiveeko kubanga nabyo obujulizi bwabyo tebuliiwo. Abasajja baakukwata bukwasi bujega ebyaddirira byali bitya. Kakati tugenda ng'omusajja anvuga anzize waseeka tutuke waseeka nga ngamba okirabye edduwa ogirabye bwe yakoze edduwa yakoze nga kati sente kakati tuba tugenda ng'ono olubega w'emmotoka eyanvuga nga ngamba tugule keesi. Emboozi etabye akugambye mugule ki keesi? Agule keesi eya bbulaaka. Kesi z'abaana ez'amasomero bateekamu ebintu agiteeka mu mmotoka ye. Kati tutuuka eri Seeke Sulaimaani amugamba ekyo kikesi ky'oleese kikesi ky'abafu. Kesi gy'oleese y'abafu nga agamba mutabani we agamba mukyala we gulawo ekisenge awo ogyeyo kesi eya bbulu. Mu nnyumba ya Seeka nga bajjayo kesi eya bbulu zino ez'abaana b'amasomero nga bateekamu ssente. Muwulire wano Kabuye bamugobezza kesi gye yaguze. Bamuwa zino ze twabalagako ze baawa abalala be bazze bafera otyo nga ngamba kakati esente zino tugenda kusooka zisabira emikisa simanyi tuyoke tuzikuddize nga n'omuguzi aleese ne balance sente nga zipakira mu kikeesi ekya bbulu naye ng'otunula butunuzi ng'omulambo bw'oti buli kyonna kye bakola okitunuulira. Ebiddako byonna nze nyeenya mutwe ogamba olaba obugagga bwonna nga babussa mu keesi nti ng'olinga ki ng'omulambo ng'otunula butunuzi ng'omuntu afudde naye ng'amaaso gakyalaba bwe gati tonnagazi nga ssente otunula oziraba zonna bazipakira. Kabuye byonna byanyumya byamutuukako kyokka kyangu okulowooza nti firimu nzannye nga buli kimu bakitwala ng'olaba olwo nga lwaki tobasabaayo kuze ntambula. Muganda wange nga tosobola kyenkugambye nti ekintu kino baba bazze nga bo balina kye bakutuuzizzaako. Simanyi lwaki byatuuka Kabuye nze byanyiiza. Salt TV ebadde yakalaga abalinga Kabuye abasoba mu 10 nga naye akasembayo ye Charles Andama. Kyogamba abatuuse ku biringa bino betuze tukulaga ku Salt TV obadde tobalaba. Ebintu munange nalina TV buli kimu kyalimu awaka nga bwe nakusookedde okugamba ku mukyalo nti buli kimu kyaliwo mu makaage. Ku Salt nazirabanga. Kabuye nziramu kiri zino emboozi wazirabako ku Munnyo ku 3 ku Salt TV oba? Nabirabako ku TV nabiraba naye nga sibiteekako mutima nga sibiteekako ssira. Olwaleero lubadde lwa kuwummula mu ggwanga Uganda. Bannayuganda ekiro baakukimala ku House of Prayer Ministries International e Makerere Kikoni. Kambalekere enjiri Kabuye ye katumwenenye tunamweyongeza ku bbalaza. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.